That is the client charter. So strictly speaking, the people cannot be our clients. They are our masters. They are our principals. So this charter would be the judiciary principal charter. But forget the name or the title. It's the purpose, the substance contained in it that is more important. Tulonkinze policies 3. Eyokusooka client charter. Client charter kitegeeza nti tuweereza abantu obukakafu ebyetugenda kukola ebyabantu batusuubiza ebyetubasuubiza. Eyokubiri ekintu kye bayita anti-sexual harassment policy, okulaba nti on place of duty omuntu tomuwarana. Osanga abakazi oluusi baharasinga abasajja oba abasajja nabo baharasinga ki abakazi. Kakati tugamba tiwaliwo kuharasinga omuntu yenna ng'akola mu judiciary. Waliwo amateeka getuteeseko okulaba nti omuntu bw'abeera wano ng'akola wano ateekwa kukola nga tiwali ekyatya